Akabenje dekabusa kagudde ku kyalo ekimanyiddwa nga Njagala Kasaayi mu Lwengo District, Masaka West Region, era nga kano kabaddemu emmotoka bbiri okuli enamba UBP 510V Fuso Fighter okukosa emmotoka UBH 476W Silver Toyota Fielder. Eno kigambibwa Toyota Fielder ebadde etambuliramu abantu abawerera ddala 7 era ku bonna tewali wasimattuse ate nga kigambibwa bonna babadde ba nnyumba emu oba ba famire emu. Abafudde kubaddeko abaana abato ddala, abaana 4 saako n'abantu abakulu 3. Ekividdeko akabenje kano tekinnamanyika naye nga kiwanuuzibwa nti kivudde ku kuvugiza ekimama okwoyo omwami abadde avuga emmotoka eya Toyota Fielder bw'atyo avudde ku layini ye, avudde mu layini ye bw'atyo n'abeera nga adda ku sayidi ya Fuso, bw'atyo n'abeera nga agitomera bwenyi ku bwenyi, era yennyini omugoba waayo amanyiddwa nga Ivan n'afiirawo saako n'abalala badde atambula nabo. Kitegeezeddwako nti bano badde bagenda kutwala abaana kubabatiza mu kyalo eyo naye tebasobodde kusukka Lwengo District. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.